mujebaleko gye mutuusaako engalo. Abasobodde ogendayo ku chaachi mukulike eyo, n'abatasobodde bannaye katubasabire wiiki ejja musobole okugendayo. Abali mu nteekateeka ezigendayo bannaye musambyeeko. N'abali mu kuvaayo bannaye tubasabira mutuke bulungi ewaka bagenda ku emikolo emirungi. Abafiiriddwa munnaye tuli mu kunyolwa wamu nammwe abafunye ebirungi tubasanyukirako. N'abanaatera okuddayo bannaye abaana ku masomero bannaye tubaagaliza kasima kokka, tubaagaliza mikisa. Bannaye bakyali bange mwana musome, tebababuzaabuza, musome ebirungi biri mu maaso. Gwe funa ekipapula kyo wadde akalimiro kaba tekannaba kujja osirike. Naye nga kulikayo mu zikonsati ezabaddeyo, amannya n'eddoboozi Uncle Seeki, pulezidenti w'e Masaka City, muganda wange ono kasooka ababuuzeeko. Osoose kunkulisaayo navuddeyo bulungi mu konsati ezabaddeyo eggulo. Amannya n'eddoboozi bampitaddeyo, sijja kweyanjula nnyo era ekikanya direka mpozi ne jagenizi erirya ku ssente. Abatuuliza abalungi n'abatulaba mukola kyamaanyi nnyo, tubeebaza. Mwebale obutatukoowa, manyi omuntu akulaba ennyatuka n'akukoowa yataddeyo, naye olaba omuntu nga alayikinga n'akomentinga awe endowooza ye kapya k'oleeta oyo nno aba munno bannaye nyongera okubatumirako, bale nyongera n'okutumirako bannaye n'okulisa ababadde ku mupiira, ababadde bagulaba, ababadde eri South Africa nga mulaba Uganda Queens ng'ettuka ne South Africa. Bannaye mbayozaayoza, twakola amaliri nno ga 2-2, basooka ne batutebamu akagoolo ne tukomawo sekendi afu ne tubagatta n'okubaawula ne tubaawula ne munno ate ne batutebanga guggwa, naye tetuggwamu maanyi kati katulinde maaci ate eddako. Twaluzinga ne tukola amaliri ne tuwininga ne tumala ne tukolera amaliri. Kati munnaye byebyo, naye nga banne nammwe mukulike eyo. Tutandikire ku show ezabaddeyo wiiki eno. Walabye otya Gravity yabadde ne show banne yabadde ku cricket over, abantu bavuddeyo bangi ne boogera, naye n'aweerezaako obutambi obumu. Nze kinaba kyetaagisa kusomba abantu, nja kukola ki? Nja kubasomba. Jjukira mu kitundu kimu mwe mwabaddemu show nga 3. Wabaddeyo eyabadde ku Zoe Ground, wabaddewo ku Sheraton, wabaddewo Sheraton, wabaddewo Rio Longoma, ku Theatre Bonita ngaliwo ba Mary Hearts Tumbe, tuba comedian abo. Tetumanyi kyabaddeyo ko waabwe, naye nga nabo bayinza okuba bambi bafunye abantu ku saidi yaabwe. Naye ng'ekivulu ekyabadde ekikulu kyabadde kya Gravity omutujje, buli omu yabadde akitunulidde nnyo amaaso. Gravity yagambye oba kyetaagisa kusomba abantu ajja kukola ki? Ajja basomba. Naye twagenze okulaba, twali tumanya ajja kikubyanga jafunye abantu ne sibe babadde abantu abangi ennyo nga bulijjo Gulugogo weetera okubeera. Ki ekyamazima amatuufu ku luno Gravity? Gulugogo yamutuddemu nga tuzze mu reality g'emazima agaliwo ebifaananyi gyebiri. Lugogo yamutuddemu kubanga ebiseera ebisinga Lugogo awolabya nti okikubye essaawa zibeera mu ssaawa ng'ezi oba ezi, n'essaawa zaatuuse ng'olaba emabega wakalu. Ate n'ebino ebifaananyi ebibeera ku social media nga tebiriiyo, nga buli kifaananyi ekifuluma kyonna kyonna olaba kikola ki? Kuba twakakasizza dda nti Gravity ekintu kimumezze. Omanyi waliwo olugero olugamba omukalukalu tajja busera. Bwe bumu okyagamba watuuse n'okumulaba musajja atunga ali mu nnaku ey'ekitalo nga yeekwasa omutegesi w'egundi w'ekivulu Balamu. Oba ye yategese Balamu saategedde kuba yagambye Bala bannaaye Balamu promotion buno budde minisita w'ensonga z'abaana. Bannaaye temuddamu temupangisanga ebintu bya Balamu, simanya Matala stage, ebintu bye bifu nga yakaaba nga wayogera nti amataala gabadde mafumbo ate n'ozindalo guguno guzikidde. Ne tugamba byabadde bya ddala wajja sikwabadde kwekaza kululako byakwekwasa nti omusajja yandibadde akikuba naye lengera sawundi yabadde nfu. Kyekintu kye twasinze okulaba. Gwe nga gwe bintu kibe walabye ku kivulu kya Gravity omutujju mu bumpimpi. Kasukejjewo kya sawundi watya ye yakikoze nga kyagenda okwekwasizako ku stage after show kumusala. Kati show Gravity eyo yalema omanya nti yamugejjako okusinga ye bw'alowooza kuba yali amanyi
Pimpi tugambe kuno yalumba amaanyi g'abantu. Eyokya. Kati Gravity nenjogera ye. Ayogera aloga nti abadde ng'aloga nti nga ye asinzira nti Israel aliwo. Kati ffe tukyali ku byafaayo byo oba wakuba nga n'ojuza gw'amanyi. Ffe bantu bakulu abapya. Tetwagala nonsense. Ekirala bakiga nti so yamugejjako nga tamanyi. Nti bwe yategeka so nalowooza nti kigatambulanga bulijjo. Omanyi ye muli bw'atunuulira Chameleone n'atunuulira ne Bebe Cool nti Chameleone ne bw'avaayo n'ayokya aba Bebe Cool n'ayokya basigalawo. Takimanyi nti bano actually mu Uganda omuntu agamba nti tulina abayimbi basatu. Chameleone, Bebe Cool, Bobi Wine. Be balina amaanyi naye ate nyinza okugamba nti muyimbi omu gwoyinza okuggyako amaanyi. Abalala tebayinza kuwa amaanyi ne bwe beegatta bakuwe gayinza obutakola ki obutakukolera. Kati ali amaanyi agenda vaayo ayogere nga Bebe Cool bw'ayogera amala ategeke so nga Bebe Cool gye yakola nti tondeka ekiwatule mbu naye akole kyekimu atandika okwogera ebingi biki feebe. Ate n'ekirala yali asuubira abatugambe nti aba gavumenti nga akatalo kafulumye ejjamukwatizaako bagire bagule tiketi bajje batukuŋŋaanye tugeze bajje wano ku ki wano Emmengo basimbewo baasi etutwale. Kumbe tebamukola ki tebamuliiko manyi ng'alina kulwana ntalo. Bayinza nabo okulaba nti gw'amaanyi tokyalina. Balina abapya be baagala abalina ku maanyi. Katugambe mu bufunze nti gavumenti yakozesa Gravity. Neemuvaamu ye waajagalira. Yamukozesa bamwagalira. Kuba yali mu kwepiica awo ng'alina amasannyalaze neemukozesa. Kati ate ye mu kujaagala teyamubeereddewo kuba erina ebyokukola bingi. Jjukira balwana n'omusajja ow'amaanyi kati buli muntu gwe balaba nti ono ayinza otuyambako nga bamusika. Okitegeera? Kati so ya Gravity eyisobola okugenda kiyinza okuba ng'okulabula eri abayimbi abalala bayimbi banne. Nalabye Lutala ayagala ategeka konsati yegendereze kano akadde akakwate bulungi. N'ekirala Gravity oba bamusudiya kuba abadde ayogeza buvumu ate ng'alumba omuntu atamulumba. Teri gwe olaba nti oli w'amaanyi seeyi nze nga ndi munafu n'onnumba nze gwe ow'amaanyi ate gw'ogeetoolako kati nze mu kujja okwogera njalaga nti gwe tokola ki olowoleza kumpi nze improvinge wise ndowoleza wala gwe nkulage nti oli mwana muto. Kati ate ekyo kimpa amaanyi gwe nokka. Kati show ya Gravity kansoke nzireyo show ya Mickey Gravity yasinga okukola ki okugikolera akalango. Era abantu abaze wa Mickey nyinza okugamba babaze wa Gravity kubyampisa baze lwa Gravity nti baze provinga Gravity wrong. Kyovulaba gena maaso yatuuse n'okujja ku stage neyekwasa ankani balamu sawundi ng'ofunye abantu osobola n'okujjako sawundi n'oyimba live nga sawundi teriiko n'ogamba oba sawundi evaako eveeko n'oyimbira abantu olwedde abantu bakola ki kyebalimu bakyagala. Sawundi nze sabangako balamu sawundi nga ekoze ebyo byekola era nti nze ndimu okulowooza nti kabadde kapange tugambe nti kyekintu kyagenda okwekwasa mu bannamawulire. Omanyi abannamawulire bakubuuza era badde bamubuuza ajja kwekwasa ekitegeeza sawundi eno Gravity alindeko omwekwasa kubanga twabadde ku show ya Mickey waliwo badijje ng'omanyi bano abayimbi ajja ne programu ye ne bagga gitwala ewa dijje. Kati omuyimbi gwe yazze naye kale bano abatera bakwata amutambulirako n'atwalayo flash ewa dijje. Dijje nooza n'asooka n'anoonya akayimbo ba flashing ennyimba teziriiko bikitwala tugende. Omuyimbi ne bamugamba
tuweemu akapeera nga n'egundi wakola ki wajja omuyimbi yayimbye badewo omwana yabadde ndowooza bano abayimbi ajja obuzi tubayite upcoming omuyimbi nasooka n'ayimba eddakiika nga emu n'ekitundu ng'ayimba buyimbi freestyle abantu engalo ne batandika okukuba okitegeera bagenza okuleeta sound flash bamaze okuleeta endala bateekeyo ng'ono de yayimbye edda kwatuse n'agamba dijje kiki dijje kyanu atuyimbirirewo fe tetujja kulinda gundi okitege etegeeza gravity ekyo yabadde kyekwaso kuba ne wamiki kyabaddeyo omwana abantu bamukubye ddala engalo ekyo kyaganya abantu okujja sawa zeyayogeddeko zadde mmeka ebiseera ebisinga kati ebivulu byeyo kakibale nti gravity ekitono ennyo yaba yatuuse leeti ku stage zabadde ssaawa 5 ekitono ennyo kati ezo sound ze zaganya abantu okujjula omuntu ava enateete okujja mu konsati yo sound ye gena mugano okujja mbu era waba ayagala gravity gravity ayagala okugamba nti mu live kabaka naye atayagala nnyo oyimbira kuki ku CD gwe oba sound evuddemu wate oluyimba lulu bawe wakoze lyaso bawe tuwe live sound oba egize oba tegize era fe tujja vao tugambe sound yabadde enfude omusajja yayimbye esobola n'okuba kale nga yafudde naye abantu baweeko kyosoba naye ye yalagiddewo ng'alagira ddala nti biri bye birina obuzibu kuba gravity yatuuse ekiseera n'atunula mu bantu mu butuufu naye nga olaba naye kazaalina ne settlement gyakoze nga yeekazaawo nti mwebale kujja mu bungi naye nga tetubalaba ng'abantu balaba ye kyayogera naye waliwo bamuzira kisa abantu funidde coverage yonna actually esimu yange akwasijjana nandigibalaze netulaba what happened actually waliwo n'abadde yakwata n'atugamba nti ndaba abantu yabadde ku live bano ku TikTok nga tebagala kukola ki kulabisa naye nga bulijjo batulaga mulungoizo gamba ebifaananyi ebitambula ku TV ez'enjawulo ate ekyasinzeewo kunneewuunyisa waliwo TV emu yabadde eraga ng'eri live ng'eyawuddemu screen ng'eneraga Miki eneraga ani Gravity naye ng'ewa Miki tewali sound naye kyokka ng'ono ate alina sound Gravity naye ng'ati naye kati ndiwebuuza bo sound badde bamugyo yadde afuluma n'ekintu ekirala kye nalabye bambi Khalifa yamuwerekeddeko awo najja n'amala kuba Khalifa yabadde ku guni agamba uba webale kubaza Gravity kujja yerere naye ng'era okulaba eno wabaddeyo saabayimbi omumanyi Big Eye yabadde ali mu kuyimba kwegamba Khalifa yadde tayinza butagumya munne kuba bebamu naye yakakivaamu eyo sinali yakagiyitamu naye nga nze kyenjagala okusaba Gravity guma eyo si yenkomerero ate ekigwa ekimu tekiroberwa mwana akola ki kutambula omundu ogujja gwe tusooka otulemu weekubemu ttooki olabirewa wenna tulina olulimi oluganda ndabirewa wennayokera ndabirewa wennakolera ensobi ddayo okwate peni n'olupapulo owandiike ddayo oyisemu omuwaaka olabewa wennakolera ensobi then weetereeze n'omwaka ogujja osobola okujja n'otuwa ekivulu ntale n'ekirala ensabye Gravity endala gye yakola yayangwa nnyo okuzzaako konsati yali asobola okukigatta n'agamba mu mbaga ya Isima n'Amina ng'alina tuni endala gyakubye naye yali yakava n'otuwa konsati gyalinga emyezi ebiri nga gumu weewatu n'atuzzaako endala ate neerabya nti kati obudde abantu kati bayize omuze nti gw'oteekawo konsati ate naawe ng'oli ataddeyo jjukira n'oli naye agenda oteekayo ng'oluyimba lwateereddeyo lw'amaanyi yayanguwa nnyo ya papa Gravity okitegeera yamubalira bubi abalabi baffe nti ate n'ekintu kati ninyo ate n'ekintu ekirala nti yalumba nnyo abantu abali ku mitima gy'abantu olasobola kuvaayo ng'alwanirira binnya mu nguddugu ate gwe noova onoogaa nti bibeerewo yayokyamu awo kale nze kyeŋŋamba tetuli basanyufu ku kyatuuse ku Gravity kuba tukimanyi waliwo abalabi baffe nga bafaani be naye ensonga lwaki twogera bwe tuti tusinzira ku ye byazaakola ki byazayogera kuba Gravity aze nga alabikira mu bugundi bungi ng'agamba nti kuba bamugamba nti sente ze mwagala biliyoni 17
principal yagambye sozimba kiruddu n'agamba bazituwe tuzirye ffe batuwe sente tukole ki kati n'omuwagizi era bulijjo abantu bagamba nti Gravity twali tumanyi sente ze baba wazikola ki zibamala ate naffe mwagala ezaffe sente z'omusolo ze mulya zikola ki zibamala kitegeeza nti buli bw'olabikira mu kulya sente z'omuwi w'omusolo ekyo kigenda kutuukako bagenda kwawula mu zaabwe bagambe ono alya zaaki za gavumenti atuveemu obutono kalya ya Gravity yenoonye yezuule amanye ne audience gy'ayimbira embaga ya Isima Namina togenda ku minisita omutuufu nti asande okuba minisita tasobola va waka ne famire mu motoka najja n'agula emmeeza ya mbaga ya Isima Namina oba yakwepica oba ennyimba za Gravity ozimanyi naye kunze nze ayakava ku Muteesa n'akagraduate nga ndi muvubuka twagala nnyo nkudi biki sijagamba nti tubyagala nnyo naffe tulizoninga naye owe manjagala okukwata vibe nga tesigera kugenda mu nnyimba zibulirira ezo zirina obudde bwazo nsobola ogenda mu show ya Gravity kati ate nze omufu abali unemployed fe abanyigirizibwa kati ate ye ayagala olaga nti ali ku saidi ya minisita ate gwatayimbira kati abo balina kamyoni bwavaayo nadda ku saidi yaabwe ye mutuufu nti ajja bayimbira bira ebimba byabwe ate n'ebirungi bakoledde kati so nga bwe bagamba nti buli kirungi kibeerako n'ekibi birungi kibi walabye ku show ya Gravity ekisooka Gravity kyemwebalizaako nti newankubadde abantu tebataniiza apo yasobodde okukola ki obbawa kyabadde alina yabadde ne confident ekirala Gravity ku neeyisa ye kale waliwo abamulaze nti banne kuba omuntu okujja n'akubeererawo ku kintu bwe kiti ye n'agamba naye wadde kiri bwe kiti naye kaŋŋende aba munno yalabye emikwano gye ekirala ekirungi ekyabaddewo nti Gravity kale si kirungi nti yakoze eki yabulaka mairinze sawundi yono olwokuba yakoze bubi nti ekyo si kituufu naye balama twongeremu kuba tumanyi nga Ssaabavvulu ate n'ekirala ebintu bifanga sawundi zo bwe zitandika okukola ebyo okyanguyira balamu musuubira okuba nti buli kintu alina solusoni yakyo ku myaka gy'amaze mu field singa buno obudde yandividde neyeetona n'agamba n'ekintu kiri bwe kiti ne bwe kino ne wavudde obuzibu era balamu alina okujja n'ayogera naye w'ataaveeyo abantu bayinza ofuna sinali egamba nti ebintu bya balamu weebito ebikola ki balamu ali mu competition nene n'Abitex obudde ate Abitex buli wakola bya successful baluba baani bano bati bantu atugende bano bati bonna ba big bali awo kati balamu kasitaba yamugambyeko Gravity kyemwebazawo nti akubuulira ekimuluma ku mutima yakimugambye nze temwabadde birungi biri awo kuba konsati yo yaganyi nze kyenalabyemu ebyaddala Gravity yalanga advert zo zatambula buli wamu wakubadde nti ate ensobi gye yakola yalanga ku mamidiya nene waffe mu bantu aba bulijjo mu extension nga gundize mweziri n'ate yakolamu kakasobi katini nnyo nti ze yasangangawo ezamunne ye nga atazisalawo ateekawo ezize yensobi gye yakolamu n'ekintu ekirala nti yabadde ne confidence ti bambi yazze n'ayimbira abantu nti n'okwekaza okusebo ngenda gibalira eyo mu confident n'ekintu ekirala kyennalabeeko nti bambi abayimbi abagezezzaako mumuwerekerako bakoze kyamaanyi n'abasobola okugula emmeeza ze nti ate muzannyo wa firimu mulungi alina ke yakola akakwewamba mu poliisi nkutta ebiki ngolaba ebintu bisenonya vibe nekwata nti ate n'ekintu ekirala kyalina nti tayerabira bantu ba bulijjo eno wansi nkimwebaliza nti ba kyetagisa kuwa tiketi agikuwa wekiba kyetagisa kusombera abantu bajje babeerewo mu show yakikola ne waliwo bwe ndalabye nti bazibawadde n'agikwata n'agivunyavunya n'agamba ngenda wa Miki saakalabye nakalabye n'ekintu ekirala
n'ekintu ekirala kyenayagadde ku Gravity nti ye waabeera ne heat ateekerawo ekivulu talinda tatya concert ekiki namwagaddeko ate n'ekino kira kyeyagambye yeetaaga awummulemu omanya olwo olugero olugamba atalekera bato bana yakyo mujja ddumalayo nti oluusi olina wootuuka n'okkiriza kuba mu interview nga sheewedde yagambye yeetaaga agenda awummulemu ebintu bya concert asooka abiwummulemu naye ayinza owummula n'awummulira ddala naate tetukusaba owummulire ddala anko olina osigala ng'ekigero kiremezzaako ku siteekumuliro agenda kuba mu byala nze mbeera kumu okyalo eno Gravity akuba agenda kuŋŋaanya omutwalo asooka atuveemuko naye nga neebaza ababaddeyo bwenna bonna ab'amawulire mwenna abaddeyo media ezabaddeyo ne neebaza n'abadde bapositinga nabo mbeebaza naye abaana ba social media muleke kuddamu kusudiya zinabanga post ya Gravity nga bagamba Mickey Gravity mulaba Gravity kanebo scrolling about ekyo bache kyawa Gravity ekigambo najja ate nayokya n'agamba abanjagaliyeyo mu statement yange otherwise singa bali bamproving wrong yandize ne yetonda era abantu ne babeerayo kubanga Kampala ina abantu abasobola okujuza wa Mickey ne bajuza Gravity ku Sheraton Zoe bonna naye bano bazize buzizi basigaddewe waka babadde ku live nga baseka bannange ebyo nno tetugenda sukkawo wano olunaku olwaleero amannya ankose eki pulezidenti w'e Masaka City wiiki ejja Premier League addamu be baakuba ndowooza mwakola aka homework aba Chelsea bawangulayo lwe baagala ne bakolayo ku maliri aba Manchester tubatumirako nnyo aba Liverpool muyogoyoge ne Man City n'aba Arsenal mugume si mmwe mwekka si mmwe abasoose nange njagala sooka ntumire kuno sigala tumira be waffe badde mbatumiddeko mami wange Ganyana Juliet mutumiddeko ne baganda bange benjo babuulira ntumirako abawagizi ba Man City mbagala nnyo n'abaana abazanya Betty Power manyi ntero gisibirako ennyo oli muntu wakapapula Betty Power munkuba nnyo bakuddizeyo ku magoba muzirizeemu kaunti yange nateekako jagenizi bwemwamu agansobola n'ennamba yange kyesemyo ne muntupayo ka bonasi naye munkuba bakuba nnyo bakulabisa abandaba oba osiba Manchester United Man U najijja ku kapapula ate walekakani Arsenal Liverpool Man U Chelsea siba lwaki unpredictable owagira timu omukaaga najja nakuba owagira timu ki nze mpagira Man City kale naye era gye ntera okulya ku kapapula bamusente bannange byebyo omukulu mumwewuliriddeko